Mukama mutya abagalwa abalungi abeekuumira kusenga Faith 256 mbaaniriza ate leero mu vidiyo ya leero. Leero njagala kwogera ku mukwano, enkuuma y'omukwano, okuwangaaza omukwano, gw'oyagala akwagala oba takwagala. Ebiseera bingi oba abantu bangi mu nsi muno bagwa mu mukwano, nga nange mwendi tugwa mu mukwano n'abantu abakyamu. Nti ozuula omuntu n'ajja n'ebigambo bya I love you byonna nga mumanyi oba byogera, n'omwagala era n'omuwa omutima gwo n'omwesiga, naye munnange ekyennaku ekiriwo n'atakwagala, n'atazza mukwano gwo, n'atazza kwagala kwo. Naye ng'ate ye yakulumba, ye yakunoonya era n'akulaga nti akwetaaga. N'akaseera ne kayita n'otandika okumugoba. Omuntu eyakeeranga n'akusindikira akameseji, omuntu eyeebakanga nga tannakuwuliza, omuntu nga tasobola kwebaka nga tannakuwuliza. Naye kati nga yeebaka n'akeera ku makya n'agamba nti munnange nasumagidde, munnange nakooye nnyo, munnange kwegamba n'atandika okukuwa excuse eza buli lunaku. Omuntu eyakeeranga n'akubuuza n'agamba n'akeera ku makya n'abeera ku layini nga takubuuzizza. Kati nga ffe abali mu mukwano gw'ewala, n'asuubira ategga omubuuzo, bw'ogaana omubuuza n'agamba nti bwe sikubuuza tombuuza, naye ng'ate ye yakedde ku layini, luli yakeeranga era n'akugamba omusula ku mutwe. Actually asobola n'okugamba era omusula ku mutwe. Omuntu gw'osula ku mutwe bw'okeera n'okwata essimu yo nga mu butuufu wasuze oyina ekintu ekikuli ku mutwe era ng'oluyimuse kyokedde okuloboozaako. Kaŋŋambe wasuze ne programu ng'ogamba bwe naakeera ku makya ngenda kkubira gundi essimu mugambe kino ne kino ne kino ne kiri. Era olukwata essimu nga tonnaba kukola kintu kyonna kubanga ky'olobooza era ky'ogenda osooka okukola nga tonnakola kintu kirala kyonna. Naye omuntu ajja kujja akugambe nti yasuze akulobooza, naye nga yakedde obwedda ali ku layini. Waliwo agenda okuŋŋamba nti obwedda ali ku layini naye ng'ali ku bizinesi, ne bw'oba okolera online. Okusindika good morning message kwasuze otya mukwano? Ne woba recordinze ne woba typinze tekitwala ddakiika. Ky'ogamba woba okola tova ku ssimu n'ogenda n'ofuka? Bw'oba okola tonywa amazzi nga nnyonta ekuluma? Tekitwala yadde eddakiika okuwandiika n'omugamba mukwano, wasuze otya eyo, ekiro kyakutambulidde kitya? Tekigitwala. Ne woba ogambe ku recordinga tewera ddakiika, o recordinga seconds n'ozita ne zijja. Naye n'obeera awo ng'oli mu mukwano n'omuntu, naye nga waakusika muguwa, waakweguya. Lw'aba akwetaaze, lw'agenda okujja gy'oli. Lw'aba takwetaaze tagenda kulabikako. Mulekeraawo okubeera mu mukwano n'abantu nga mubeeguya. Omukwano gunyuma nga onneeguya nga nange nkweguya. Omukwano gunyuma ng'omuntu gw'oli naye akweguya ng'era naawe omweguya. Naye kibi nnyo, kimalamu amaanyi. Kimalamu amaanyi. Okubeera nga mu mukwano gwe weeguya wekka. Ng'omuntu gw'oli naye tabirinako, teyeeguya, tafaayo, kwegamba mu bufunze. Katukitwale nga tayagala kumanya. Oba w'oli oba tooliwo tebimulya. Kwegamba asobola n'okumala olunaku nga takuwulizza, n'ajjukira bujjukizi olw'eggulu nga sinnawuliza ku gundi oba ali atya. Mulekeraawo okwesiba ku bantu. Mwagale abantu ababaagala. Omuntu n'omusindikira message n'akubulutiikinga oba n'akuteerako okembwa ali bize. Obwa bize bubaawo tetugaanye. Naye ate omuntu gw'oyagala tosobola kuba bize. Teri muntu ali bize ku muntu gw'ayagala, ekyo nja kisimbako nnyo amannyo nga nkyogera. Mulekeraawo okufuulingibwa. Bwe yali akukwana nga yali tali bize. Yakuwanga obudde. Bwe wali omukwana gwe omwana omulenzi ng'okwana omwana omuwala nga yali akuwa obudde. Kati ki ekyakyuka? Yakyusa mu mulimu oba schedule ye yakyuka? Nti nedda, bye yakolanga oli byakyakola. Teyakyusamu yadde. Naye kati akugamba aba bize. Omuntu akwagala ne bw'anaaba afunye omulimu nga gumufudde bize ajja kutuula akunnyonnyola agambe mukwano, kati akadde sibeera nako. Naye era ajja kukufisizaayo akadde.
talinza kusuulirira. So mulekeraawo okubeeraawo nga mwesiba ku bantu. Mwezuule. Zuula omwagalwa wo omumanye nti nno ono y'omuntu wange. Anjagala oba tanjagala, ali nange oba tali nange. Bangi muli mu relationships, bangi muli mu bufumbo, bangi muli mu oba entanglement oba mbiyite ntya, kubanga bangi babiwa amanya, situationships, whatever it is, nga mukiyita omukwano. Naye ng'ekituufu temuli mu mukwano. Mweyagala oba mmwe mubaagala nga bo tebabaagala. Gwolobooza oli mu relationship naye ng'ogirimu wekka bwonna munigina, nga togiriimu, nga n'omuntu we bamukubira essimu ne bamubuuza omuntu gw'ayagala, gwe toli mu nnamba 2, toli mu nnamba 3, alinza n'okwegaana. Naye ng'ate gwe omwagala nnyo. Si kibi okwagala omuntu, naye tulina okubaako ebintu bye tutunuulira n'ogamba kino nedda sijja kikola, oba n'ogamba ekimala, oba n'ogamba nti nedda ne kankubadde mwagala naye ekituufu kiri nti tanjagala. Omanyi nze nabagamba nti mu nsi muno ekintu kukkiriza mbeera kintu kirungi nnyo. Omuntu bw'okera ku makya n'oyavuwala n'okikkiriza nti oyavuwadde, tokaluubirirwa nnyo bulamu nga muntu ayavuwadde n'asigala ng'agamba sisobola kubanga njavuwadde. Tekisoboka. Sente zange tezirinza kubanga ziweddewo. Omuntu bw'aba akukooye akola buli kimu okulaga nti akukooye. Waliyo abantu abasajja oba abakazi nga tagenda keera ku makya kugambe nti munnange puloosi nakukoowa, ng'agenda kukola buli kamu k'omanya akabi akasembayo. Okitegeera? Paka bw'onakkuta omuviire, naye alikuliira budde, akumalira obudde, agenda kukola buli kimu ky'omanyi ekibi, agenda kucunya mu bwongo. Alinza obutakukuba naye akucunye. Omanyi ebiseera bingi ngenda ne ngamba abantu nti omuntu bw'aba ayina ebbwa, bw'alibikula n'alikulaga omusaasira omugamba ng'olabye era okitegeera nti alumwa, naye ebbwa ly'otasobola kubikkula ly'ebbwa ly'oliri ku mutima. Omuntu bw'aba atulugunyizibwa mu bwongo, bw'aba alina obulumi ku mutima, bw'aba alina obulumi bw'ayisibwamu naye nga bumuyisibwamu ku mutima, gwe tojja kubutegeera. Ye yekka yajja okutegeera kyalimu, yajja okutegeera obulumi bw'atambuliramu. Ne bw'anajja n'akugamba nti nnumwa, ne bw'anajja n'akugamba nti nfa, ne bw'anajja n'akugamba nti nsitoowereddwa, olinza obutakitegeera. Mpozi ng'oli mu lyoyi wa myoyo, ng'osobola okubudaabuda omuntu, ng'osobola okukola kye tuyita counseling, olinza okukitegeera. Naye bw'oba toli ekyo olinza obutategeera bulumi obwo. Ebbwa ly'otasobola gamba muntu nti liirino linnuma wano n'aliraba, tasobola kusaasira. Abantu bakaaba amaziga mu mitima gyabwe naye nga bakaaba lwa mukwano. Be baayagala ennyo babalyamu olukwe, oba be baagala babazannyisa, be baagala babatwala ng'ekitagasa, be baagala tebabalaba mukaabuntu. Naye nze nja kugamba kino nti gwe wenna ng'oli eyo ng'olina omuntu gw'oli naye mu mukwano, bw'asalawo okwagala era n'akulaga nti akwagala, mwagale. Ate w'oba tomwagala towaliriza mbeera, tomucunya, tomuleetera kukyawa mukwano, tomuleetera kubeera na bukyayi ku mukwano kuga nti omukwano gwantama. Waliwo abantu nga yo omukwano gwamutama ng'awulira ayagadde abasajja 1, 2, 3 nga bonna bamukola bye bimu. Bajja ne babeera ng'abantu, ne babeerawo, ne bamalawo akaseera katini, ne beefuula. Abataddemu obudde, bw'aba musajja ataddemu n'akasente ke, n'abakazi ennaku zino tuteekamu, ataddemu akasente ke ak'ekinaku, akuwadde buli kimu agamba oba Jeni yandeka, niyinza okuba nina we nali situukiriza, niyinza okuba nali simuwa ssente nga tansabye, kaakati ono kamuyiyize, akuyiyiriza buli kamu n'omuyiwayo. Bingi tubiraba, tulaba programs ez'enjawulo.
waliwo program ya mwana muwala Hope Shifa weewuunyisa omwagalwa, waliwo program ya Mr. America gy'akola babikola bingi, programs nyingi ezisinga naawo ze tuwulira ng'oli abadde n'omuntu we alobooza ali mu mukwano. Sigenda kigamba nti ng'ali mukwano wabula ng'olobooza kubanga kiba kiroboozo gw'oba n'ekiroboozo naye ng'otambulira mu bulimba nga baakusiba akatambaala ku maaso ng'olobooza oli mu mukwano naye ng'omuntu gw'oli naye mu butuufu takwagala, mu butuufu takuliiko, mu butuufu alobooza bye takuloboozaako, ne waba wakuloboozaako ggwe oli oba namba kisimanyi yuwa eyo. Naye bino byonna bireetebwa ki? Kwesiba ku bantu. Kubanga omuntu asobola okukulaga nti takwagala ate omuntu ebiseera ebisinga tayinza kufeekinga lubeerera. Bannange waliwo ekintu ekizibu okufeekinga, kyekizibu okufeekinga omuntu nti omwagala. Togenda kifeekinga lubeerera, ojja kifeekinga naye era mubeeramu elements eziraga nti omuntu ono mu butuufu takwagala. Naye ffe tugenda ne tugumira ku kano akatini kaakuwa ne tusiriwalizibwa naako n'ogamba njagala. Teri atuukiridde, kituufu teri atuukiridde. Naye ate ngenda kusaba nti weewaawo teri atuukiridde naye ate tokkiriza kulya makombo ga mukwano. Tokkiriza kulya bukunkumuka. Tokkiriza kulya bukunkumuka kubanga teri atuukiridde. Tokikkiriza. Kigaane. Siraba lwaki ogamba ko otwala obukunkumuka nga lwaki obulya. Kubanga teri atuukiridde. Nedda. Kituufu. Tugamba nti simanya mbu buli relationship erina ebizibu buli relationship erina ebizibu byayo, kituufu. Naye ate era ngenda kugamba nti ebibi bisiŋŋana. Bw'opimaapimamu nga mu mukwano mw'oli okaaba bukaabi maziga. Mu mukwano mw'oli toyinaamu ssanyu. Nze nno ngenda kugamba nti guleke. Kuba ebiseera ebisinga twesiba ku bantu oba twesiba mu kifo naye ng'ate ffe twesibye emikisa gyaffe. Bagamba nti omukisa gw'omulaalo gumusanga ku ttale. Singa oba mufumbo ne weesiba mu bufumbo oba mu relationship n'omusajja agenda okujja tagenda ku approachinga kubanga olina omuntu wo. Ate n'omusajja ne bw'anaaba azze n'asalawo n'agamba kannombe tugenda muwa kadde gw'olobooza olina omuntu wo. Naye ng'omuntu gw'oli naye tali naawe. Ffe abakazi tukaddiwa. Tukula. Omusajja ow'emyaka 5 asobola okuwasa omwana w'emyaka 25 ne batamunyega. Era ne balaba nti kiri nnomo. Actually asobola n'okuwasa 18 ne balaba nti kiri nnomo. Naye ate omukazi okuwasa omukazi w'emyaka 4 okuwasa omulenzi w'emyaka 35 ekyo mbu kibi. So kati nno nga bwe tukimanyi nti ffe tetusobola kuwasa bantu kufumbirwa bavubuka. Bw'oba okuze. Kozesa akaseera ke bakyakulwanira. Kozesa akaseera ke bakyakulabawo nti okyali muntu. Kozesa akaseera ke bakyakulabawo nti okyalina omubiri ogusikiriza okulonda omuntu akwagala. Tulekerawo okubeera n'abantu nga tugamba kubanga mwagala. Nze ngamba nnyo abantu nti ife abakazi oba sigenda kiteeka ku bakazi bokka kyangu nnyo okuyiga okwagala omuntu naye ate kizibu nnyo okukaka omuntu okwagala. Oba ontegeera? Tosobola kukaka muntu kwagala naye ate osobola okuyiga okwagala omuntu. Nti singa oba n'abasajja bo babiri ng'omu akwagala naye gwe tomwagala ng'ate olina gw'oyagala naye nga takwagala, nze nandibadde nkugamba nti genda n'oyo akwagala. Kubanga omuntu akwagala agenda kugumira embeera zo. Nga bw'olaba ggwe bw'ogumidde ebibyono byakuyisaamu ng'ate okimanyi bulungi nti takwagala. Ebintu byakukola bikulaga nti takwagala naye buli bw'aba akwetaaga sigenda kiyita nti akwagala wabula aba n'obwetaavu. Buli bw'aba n'obwetaavu bwo
ng'awulira kati akuyoya ng'ajja akulimbayo n'obugambo okimanyi nkwagala biki era okimanyi gwe muntu wange ne bw'aba alina abalala ng'era obamanyi ngagamba abo weebali naye munnange tebalina makulu. Okitegeera ngwa akusiriwaliza kwako naye akwagala lw'ayagadde okwagala, akwagala lw'akwetaaze, akwagala lw'awulira nti kati kiri convenient gy'ali oba kati awulira ali okke nakyo. Okwagala kwe gy'oli si kwa lubeerera. Ne bw'okola akasobi katini akakulembeza n'akanyiigira n'akola ate naye okola obusolosolo bwona n'abumalayo. Kugamba agitwala nga excuse. Gwe bw'okola ensobi agitwala nga excuse egamba kamuwumulemu. Naye w'oba oyina omuntu ng'akwagala ne w'oba tomwagala genda naye kubanga eventually bw'onaaba oli muntu w'amazima ng'era omanyi ky'oyagala omuntu oyo ojja kuyiga okumwagala. Asita osalawo okuggula omutima gwo naye ate tolinza kukaka muntu kukwagala. Omuntu atakwagala tali kwagala. Ate akwagala ajja kwagala. Kyova olaba bagamba enku ne bw'ozifumbisa loole y'ebijanjalo tezifuuka nnyama. Tezisobola. Bijja kumementuka bikole bitya naye nga tebifuuse nnyama. Bijja sigala nga bijanjalo. Atakwagala tali kwagala. Tosobola kukaka muntu kukwagala. Tulekerawo okutambulira mu bulimba. Bw'oba omuntu tomwagala tomumalira biseera. Mu abaana abawala muleke. Tomubuzaabuza kubanga nkugambye nti omuntu akwagala akiraba nti tomwagala naye abeerawo kuba ye aba akwagala. Agamba yadde tanjagala kasita ayogera nange kasita bwenkuba essimu akwata. Ye tali kkubira yadde akasimu. Bw'oba tokubye tewali buzibu temujja kwogera. Bw'oba tosindise message tewali buzibu. Waliwo abali e Kampala abali mu Uganda nga temulina mu long distance relationship. Naye ng'olina girlfriend akukubira essimu ng'ayina kizibu. Bw'aba talina kizibu takkubira. Olina girlfriend akukubira essimu ng'ayina kye yakwetaagako. Bw'aba talina kyakwetaagako takuba. Eva gwakuba gwamubuuza bwe yasuze n'okujja ewuwo okulabako mwegayirira bwegayirizi n'omugamba naye munnange ojja ondabeko. Bw'aba akuyambye n'ajja omulundi gumu n'akuwaaku ogwokubiri alinza okufukamiza. Naye nga waba alina kyayagala olakukubira siina eya time n'osindika. Sinnafuna kya misana n'osindika. Tali kubanga akugamba naye munnange wasiibye otya obulamu mbadde nkubuuzaako. Ekyo nga yakirayira takikola. Asobola n'okubiipinga n'okuba n'osindika eya time n'amuteekako. Aye n'addamu n'akubiipinga n'okuba n'akugamba eya time mulabi. Mulekerawo okubeera n'abantu nti kubanga anyirira njagala ntambule naye batulabe. Mulekerawo okubeera n'abantu nga mubaagalira bantu balala. Kyentegeeza mu kyo kyeki. Oyagala omusajja anyirira gw'ogenda okulaga mikwano gyo gigamba oyina omusajja. Naye nga mu butuufu mu mutima byakukola byakuyisaamu bimenya. Naye kuba mbu ali representable mbu asobola okwanjula mu bantu oyagala omwanjulira abantu batye. Yagala omuntu akuwa emirembe mu mutima. Yagala omuntu ng'omweyagalira nga ggwe kubanga bali eri boolaga si bagenda okutulugunyizibwa. Abantu bangi mu Uganda ne ku kyeyo oba yonna gy'oli nga omukwano gubaleetedde depression. Omukwano gubaleetedde anxiety. Kyannaku nti ffe obulwadde buno bwe butulumba tetubutegeera. Tetubumanya nti oli kati depressed. Abantu besse lwa mukwano. Naye nga kiki ennyo ekikwasa ennaku nti ne gwe weetugira ogenda kufa wayitewo omwezi gumu awase. Ogenda kufa wayitewo omwezi gumu afumbirwe oba abe agende mu relationship empya yeyagale. Tagenda kulumwa. Natandise mbagamba nti omukwano kiki. Nabadde njogedde ku ky'okuguwangaaza naye ejja kuba vidiyo ndala. Munzikirize enkome wano olwaleero. Mubadde bawuliriza balungi. Mwebale kuwuliriza. Teweerabira subscribinga twegattako ku Senga Faith 256. Audio eno oba vidiyo eno woba ogisanze. Manya nti evudde ku Senga Faith 256 gy'esangibwa. Jangu teekamu
ogenda ku YouTube teekamu ekigambo Senga Face 256 bajja kuleeta ojja kuba otutuukako. Twebuulirira, twesomesa byonna eby'omu kisenge, omukwano, eddagala ojja bisangako. Counseling gwe omuntu ayagala okwogerako nange privately ojja kuba oŋŋamba mu comment section. Nja kuwa ennamba yange oba gwe nteerawo ennamba yo nja gijjawo wemmala ndiriitinga comment eyo erimu ennamba yo. Nja kuba nkukontakitinga. Ate gwe ojja n'osaba ennamba yange. Nabagamba ekinemesa otteekako ennamba nti bansumba oli nakkubira oli mu kukola video oba olina byo editing oba olina ki naakubanga ne byakugamba tebiri mu makulu. Bambituukira ku nsonga tojja n'oŋŋamba hayi kuba nze hayi simuddamu. Nina message nnyingi hayi oba oli otya Senga munnange mbadde njagala kugamba kino na kino na kino. Kinnyanguyira okudda mu message y'amangu. Omukama abankuumire mubadde Yeah.